Essula ey'okubiri. Kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna, ku lw'abakabaka n'abakulu bonna, tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. Ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeera ddala amazima. Kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu, eyeewaayo aba omutango olwa bonna, okutegeeza kulibaawo mu ntuuko zaakwo. Nze kwe nateekerwa omubuulizi era omutume, njogera mazima sirimba, omuyigiriza w'amawanga olw'okukkiriza n'amazima. Kyenva njagala abasajja basabenga mu buli kifo nga bayimusa emikono emitukuvu awatali busungu na mpaka. Bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza, si mu kulanganga enviiri ne zaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo omungi, naye nga bwe kisaanira abakazi abeeyita abatya Katonda n'ebikolwa ebirungi. Omukazi ayigenga mu bukkakkamu mu kugonda kwonna, naye omukazi mugaanye okuyigirizanga newaakubadde okufuganga omusajja naye okubeeranga mu bukkakkamu. Kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa, oluvannyuma kaawa. Era Adamu si ye yalimbibwa, naye omukazi oli ye yalimbibwa n'aba mu kwonoona, naye anaalokokanga mu kuzaala, bwe banaanyiikiranga mu kukkiriza n'okwagala n'obutukuvu awamu n'okwegendereza.